DPC we Butambala John Rutagira wezenti siwa kuganya basajja bangalo bunani okubba ssente z'abakyala abavuddeyo ne babaako kye beekolera basobole okwekulaakulanya ng'okwera bw'ati asinzidde mu kisaawe ky'Egombe ku mukolo ogutegekeddwa okwanjulira ssenkulu wa pressure groups mu NRM okwetooloola eggwanga nga Frank Serubiri abakulembeze b'ebibiina ebisoba mu 250 mu Butambala abeegattira mu kibiina ekyawamu ekya Butambala Elderly Persons and Caregivers nga kino kigendereddwamu okulaba butya bayinza okuyambibwako gavumenti. Enteekateeka ewomeddwamu omutwe akulira ebibiina by'obwegassi mu Greater Mpigi era nga mukiise ku lukiiko olutwala NRM pressure groups zonna mu ggwanga ng'ebyentambula bisanyadde mu bitundu eby'Ebutambala. Serubiri bw'abadde atuuka ng'ono yaniriziddwa abasirikale mu poliisi n'amagye wamu n'ebbandi ebadde enyanyagiza emirere. DPC Rutagira ategeezezza nti abakyala bajumbidde nnyo enkola gavumenti ze yaleeta okukulaakulanya bannayuganda kyokka abasajja balinda kubanyaga kyatagenda kukkiriza ng'asabye gavumenti okwongera okuwagira abakyala bano kuba bo nga b'ebyokwerinda bali mabega waabwe. Gavumenti ebasapootinze ate nase ekyo tejja basapootinga. Ye omwami Serubiri annyonnyodde ensonga lwaki baavaayo n'omugendo guno ogumanyiddwa nga NRM pressure groups ng'okusingira ddala baagala kukwata ku bakungu mu gavumenti ababba ssente z'omuwi w'omusolo kuba basusse okufiiriza eggwanga. Kati ezaalibadde ez'abantu b'e Butambala osanga omuntu azimba ekintu kino kiva ku neeri. Tugenda bakwatira Ababbi mu gavumenti ya Museven n'empale zijja bakankana. Agamba nti abantu President Museven balonda okumuyambako mu buweereza byabawa tebabituusa mu bantu ba wansi ekitattanya erinnya lye olwo ne badda mu kwekkusa bokka ng'asiimye ebibiina by'abakadde n'ababalabirira era n'asuubiza nti wakusaba President Museven abalambuleko atongoze n'enkola eno mu ggwanga lyonna. Era kyova olaba twekolamu nakyewa okulagira ddala omukulembeze nti ffe taata tweteeseteese ffeffekka tetulina akaatuteeseteese. Lubwama Sulaiman Butcher nga RDC we Butambala agamba nti bannabutambala nga bayambibwako omukyala Prose Nabagala bategedde amakulu g'obwegassi ng'asabye gavumenti okubawagira olwo babe nga bagyenyumirizaamu. Tukoze okunoonyereza kungi ku bibiina bino era ne tukakasiza ddala nti gyebiri n'emirimu gye bakola gyegiri. Tusaba gavumenti okulaba nti ebongeramu tuba tulabyemu abalina embuzi naye nga olulyo si lulungi okubeera nga babongeramu n'okubongeramu kasente. Kasujja Salim nga wabyankulaakulana mu disitulikiti eno asabye omwami Serubiri okubaako engeri gy'akwasizaako bannabutambala kuba bangi baagala okukola naye ssente ezibaweebwa okwekulaakulanya ziriko obukwakkulizo bungi. Mu bibiina by'obwegassi nti ensimbi za PDM oba oliawo tezibamaze era nga abamu ku abo tebasobodde kuzifuna direct emiliyoni ng'emu kubanga nti oba oliawo nti ensimbi zino zagibwa omuntu oyo omuwejjere. Obwegassi bujja tumenya nga tetulinamu kasente mu nsawo kubanga gavumenti ogituukako it hasn't been easy tufacilitatinga. Nabagala Prose nga Ssaabakunzi mu Butambala agamba nti abantu mu disitulikiti ey'e Butambala tebaganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti ekiwadde omwagaanya ab'oludda oluwabula gavumenti okweriisa enkulu abatali abakuba ku mukono kw'ossa okubakuumira mu bwavu obutagambika nga wanjagidde President Museven okubawa ebikozesebwa mu by'enkulaakulana kuba omwavu tayinza kuwagira gavumenti. Kubanga bwevaayo waggulu ne kawansi nga ffe tugesetegeeza abantu nti gavumenti ebintu ebiyina era eyagala nnyo bituwa naye ebiwa baani. Ffe essaawa ya leero tuliidinze eggwanga okulaga ntusobola okweteekateeka omusajja n'ajja n'abaako kyatuwa kubanga twagala 2026 tuzanyise ssente tumulage nti bannayuganda tukyamwaga ate nga tulinamu ettooke mu nsawo ffe kyetukola mu Butambala. Oluvannyuma abakungu balambudde emidaala bannabibiina kwe booleserezza ebintu bye bakola kyokka abalimi beekokkodde eddagala ejjingirire erifumbekedde ku katale ate nga lya buseere ekibafiiriza ennyo. Eddagala engeri gye lyateebwa nti buli omu asuubula buli omu aleeta. Ekitongole ekyekebejja eddagala bongeremu amaanyi tube nga tuganyibwamu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.